Mu kaseera nga bannayuganda beetegekera okujaguza ebikujjuko by'okumalako omwaka omukadde 2025 n'okuyingira omwaka omujja 2026, Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi Samuel Kajoba asabye bannayuganda okusigala nga bali kimu n'okwewala enjawukana olw'ebyobufuzi. Mu byobufuzi zireme kuleetawo obutabanguko mu ggwanga lino. Tulekeraawo okutiisatiisa bannaffe, olulimi olusiiga obukyayi, okusaasaanya amawulire agatali matuufu, okuleetawo enjawukana mu bantu. Endowooza ezo zimalawo ate ne zirwanyisa demokulasiya so si kuzimba ggwanga lino. Ssaabalabirizi okwogera bino abadde asisinkanye bannamawulire okuwa obubaka bwe obufundikira omwaka. Ono ategeezezza nti akaseera eggwanga lye koolekedde lyetaaga kuwongebwa mu maaso g'Omutonzi lisobole okukuuma emirembe. Tujja kweyongera okukunga bammemba b'ekkanisa yaffe okusabira Uganda eno, okusabira abakulembeze baayo, era nga tetufuddeeyo bali mu kibiina ki, balina byabufuzi ki, bakkiriza batya oba baggwanga ki, wamu n'ebitongole byonna ebigoberera ebiwondera oba ebigoberera ku byokulonda, nabo tujja kubasabira n'ab'ebyokwerinda bakole ekituufu. Kajoba asinzidde wano n'asaba bannayuganda naddala abo abali mu byobufuzi okuwaŋŋana ekitiibwa n'okwewala ebyobufuzi ebyobusosoze kuba eggwanga lya bonna awatali kusosola. Buli muntu gw'olaba mu Uganda yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, si wa ggwanga lyo naye Katonda yamuteekawo, ate naye teyalonda ggwanga eryo lyalimu, teyalonda sayizi ye, teyalonda lulimi lwe, teyalonda mbeera ze. N'olwekyo tusenganemu ekitiibwa nabatussaamu ekitiibwa Katonda. Ono asabye n'abavubuka okwewala okulimbibwalimbibwa nga bakozesebwa mu kuleetawo obutabanguko, kyokka n'abasaba nabo okwenyigira mu byobufuzi ebireetawo emirembe mu ggwanga okusobola okutaasa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Mbakubiriza okugaana okulimbibwa wamu n'okuleetawo obutabanguko. Nammwe abavubuka tubasaba mulondeewo emirembe, okuteeseganya wamu n'okwenyigira mu byobufuzi eby'okuvuganya okulungi mu ngeri ekuuma butiribiri emirembe okuyita mu kiseera kino n'ekiseera ekikyajja mu maaso. Asabye abakulu mu bitongole bya gavumenti naddala ab'ebyokwerinda, akakiiko k'ebyokulonda okukola emirimu gyabwe nga batambulira ku mazima n'obwenkanya. Mbasaba mubeere bantu balamu, obwenkanya bweyongereko era bwerage. Muweereze bulungi mwenna abakuuma emirembe, abakuuma obutebenkevu bukuume mu ngeri y'eddembe nga mirembe gisosowazibwa n'okusaŋŋanamu ekitiibwa. Kyokka era asabye abazadde okukuza abaana baabwe mu mpisa eweesa Katonda ekitiibwa kubanga enkuza y'abaana y'emu ku misingi egiyimirizaawo eggwanga ettebenkevu. Tujja kusigala nga tulemera ku nsonga eno ey'okunyweza amaka, kubanga amaka be gatereera nabatereezezza eggwanga, nabatereezezza obwakabaka, nabatereezezza ebintu ebirala byonna. Kunyweza amaka ly'essomero erisooka era ly'ettendekero erisooka. Ono era ayanjudde n'enteekateeka gye balina ng'ekkanisa eri abavubuka n'ebyentambuza y'emirimu mu kkanisa eno mu mwaka ogujja 2026. Nakyo tujja kitandikako nnyo n'okukinyweza naddala nga kiva mu maka ne mu makanisa gaffe munda, mu masomero gaffe ate era ne mu malwaliro. Ekyomusanvu amazima, essuubi n'okusaasira. Ekkanisa y'Abadiventisti yakweyongera okuyimirirawo n'eddoboozi ery'amazima okuzzaamu abantu essuubi n'okusaasira. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.